oli ku Dream TV ne Doxa TV otulaba yonna gy'osinzidde mu ngeri yemu naawe awuliriza eddoboozi ku Impact FM radio esinga zinne waazo mu East Africa nga Nantameggwa era awaadi eyo yatuweebwa ebbanga si ppanvu emabega mu ggwanga lya Tanzania bwe tutyo nga batulangirira nga Impact FM abayasizza amayinja siga Uganda gokka wabula ne East Africa. Bwe tugenda okutambula paka essaawa zigenda kubeera 12 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero nga twogera ku by'omukkiriza mwongere okumanya n'okutegeera era bonna bemba nabo wano buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba eddiini ye bwe batyo bwe babeera wano. Njaba kwanjulira kansooke nkutegeeze bakama bange abantuleeta wano aba Victory Christian Center mu Ndeeba. Victory Center mu Ndeeba okutegeeza nti erina ekinene kyeri mukolako era mwabali ku Dream TV ne Doxa TV tugenda kuteerayo ezimu ku mikutu oba ezimu ku miwaato musobola okuyita okuwagira campaign eya okugula ettaka ly'ekisaawe ng'omutima wa Kristo bazze ng'alambika banga lyonna buli weekend ejja n'alambika na buli lwafuna omukisa okulabikako ku TV zaffe zino n'okulizibwa ku radio alambika enteekateeka nga bweri. Kwakati ekisinga okuba ekikulu nti waliwo enkola eriwo ng'osobola okusasula ensimbi gwe ze weeyamye mu myaka ng'etaano ng'owaayo obukadde bwo butaano buli mwaka n'osobola okuba ng'owagira enkola eno. Naye gwe aliyo ng'ogamba nze nyinako ezange ezitalinda osobola oziteeka ku mobile money momo biriyo kweri gwali ku Doxa ne Dream noti 788 108 206 oba Airtel Money osobola okusindika obuwagizi bwo ensimbi ze z'okugula ettaka ly'ekisaawe ku noti 2 noti 984 940 noti 2 noti 940 waliwo eri enkola ennyangu gyentera bakubiriza mukozese ey'okudayolinga star onyiga star 244 star noteeka 9 hash bagenda kuleetera merchant code oteekewo awo 1255 oteekemu omuwendo okasuke zonna zogamba nti nze ngenda okukozesa. Kijja kuba kirungi nnyo ekyo nakyo kive mu kkubo kino kyekisaawe ekigenda osookera ddala nga kyekyabalokole mu ggwanga erya Uganda. Ndowooza eddoboozi ekkulu okwongereza okwo nti kino dokita kyali mu kubasaba mwenyigiremu nga Uganda ng'eggwanga nammwe nga abalokole abali eyo kyaggwanga si kikye kyaggwanga. Manye eriyo abantu abasoma propaganda asinga kuwe Kenya ndowooza ne Tanzania eyo Haji ndowooza yawangadde nnyo wano ayinza okuba nga abategeera ababe Kenya mu pokopoko ate banyo mukola mu Luswayiri nga buli kimu bakigezaako okukiwegeka. So this thing is for the people of Uganda and especially those who subscribe to the born again faith. Kale no nenga kijja kuyamba mwenna mu ggwanga lino era Uganda. So let's support this call. Ndowooza mu kijja kuba kituyamba. Birala Victory kusasira mulebe beera ne services ez'enjawulo wakati mu week lunch hour ebeerawo kuva ku balaza mpaka ku lunaku olwokutaano saa 7 mpaka 8 n'eddakiika 15. Therefore beerawo kakasa nti obeerawo high flyer ku lunaku olwokusatu tutandika wano ku makya saa 12 ne youth with a purpose netyoka tugenda mu Wednesday high flyer service gye twayitanga workers service ne tugituuma workers empowerment service. Byonna ekikulu eyogera eri gwe omukozi era omutima Kristo abeerawo ne ttiimu ye yonna gyakolagana nayo. Kale n'olwekyo fuba okulaba nti obenyigira batuleese wano bateredde bonna. Mulumba musajja mulokole wali wano yateredde dda kansa producer mundage mu kamera ayina seconds 3 mbasaba chairman watali kyemanyi Haji ajja tuyambako okola omulimu ogwo ogwa chairman olwaleero. Chairman waffe omulangira Kaya yaviiriddwako mutowe yavudde mu bulamu bw'ensi eno
era bali mu kumuwerekera kati nze sikiriza mu kusabira bafu ngamba bugambi nti Mukama agumye emyoyo gya family ese gy'oli afudde mwe kye mugamba rest in peace ina lillahi wa inna ilaihi rajiun bamwerekera genda ntebe kumugenda wa ojja kubuuza kayanga ze kuba mutowe ojja mubuuza nze ngamba bugambi Mukama agumye family agumye kaya omulamu nemmwe muleka mwine enzikirize yammwe. Okay, Mulumba wuno ateredde alina seconds 3 okubuuza kambo edakika zino tuka kwa 25 nga fedna tumaze. Mulumba seconds 3 zikozese ng'obuuza abantu. Neyanziza ssebo neyanzeege ku lw'obulungi bw'abatuuliriza ku Dream TV BTV awamu ne Impact Radio mbalamusizaako ne Doxa TV Doxa TV nga gwe kwoli otulaba nkulamusizaako akawungezi k'olunaku lwaleero kulikayo abadde mu kusinza ate naawe yasinzizza olw'eggulo kulikayo nabali nammwe mukulika eyo. Amannya Mulumba Isa Cyrus ge mannya ndi mulokole ndi mubuulezi wa njiri. Katonda abatuweera omukisa nga mutuwuliriza ate nga mutuwabula bye muba mwetaaga tutereeze mu programu eno. Omukisa gubeere naawe. Kale mzindalo guwe Ssebaluulu omwangirikaani owekikwangala atali wa kikwangala simanyi atali wa kikwangala tubalamusiza nnyo bassebo ne banya abatuuliriza. Nze Ssebaluulu Waswa David kuŋŋaanira mu St. Luke's Chapel Mulago Specialized Hospital. Njagala kusaba mukwano gwange ali eyo nti omwana newankubadde waliyo program nyingi nnyo naye muleete naawulirize kubanga ebintu ebirala byonna bye tukola bituyamba kubaako kyakulya na kyakunywa naye puroguramu ng'eno nze nga bwe ndaba ekuyamba okuzuula kuba okiri onookwata osobola okutuuka mu ggulu. Tubaagaliza okuliza obulungi. Okay. Sheikh Mazzi Sheikh Zisa Busolo Sejjange Kadugala Sofia Nabukenya Katonda abawejjana tulamuseko n'ekiramuso ekikulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati kino bannange nga bwe ndi shekhe ate era omwawule nkubira bamashekhe bannange n'abaawule bafwaza basaserdoti mwena abayabulibwa mu madiini gammwe tusabire nnyo eggwanga lyaffe lireme kubaamu kuyiwa musayi mu kuvuganya kuno okugenda okubaawo mu maaso. Omuswayiri agamba hasira hasara obusungu obungi kuba kufaafaaganirwa. Tugamba abali mu buyinza baleme okukola busungu bungi kubanga tujja kufaafaaganirwa abantu baffe ate ffe betwagalira ddala emitima gyaffe. Ate era nze bukyangamba Australia kuyingira byabufuzi naye kano nkawa omufuzi w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Sheikh ntunuulira jamaa hasira hasara ghadhabu ni hasira ni umoja. Nitazungumza Kiswahili kwako. Sasa bwana, sisi tumeshaona namna unavyojenga taifa letu hili, lazima au kila mtu anayefahamu anaona kuna maendeleo mazuri sana, yani kwa lugha yenu mnakiita entunguka tumeshaiona katika taifa letu, lakini hasira za mkizi ni kibaya sana. Sasa tuombee taifa letu twagala obulanti obusungu tebubaawo, temutingana, temukubagana, temukolaki jamaa obusungu bubeere nga bukakkanako kubanga ffe binadamu, hichi ni la mwisho, binadamu hawana shukurani. Binadamu hawana shukurani, lakini tunaomba Mungu, Mwenyezi Mungu wa mashariki na magharibi, walaili wa nahar atunusuru. Alhamdulillah rabbil alamin. Kale oyo ye Sheikh Mazzi Sheikh owesanga Sheikh Muyivu Sheikh Muyivu min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd.
abantu ba Katonda mwenna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza. Mbalamusizaako nnyo nnyini ddala n'ekiramuso ekyatuweebwa obutonzi waffe ekigamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala olwaleero okutumirako ku bantu ab'enjawulo, sitera kubatumira naye leero kantumire. Njagala okutumira ku basumba mu ggwanga yonna gye muli. Kasobeera nga oli pasita nkutumiddeko, era mu ngeri y'emu tumire ne ku mitendera egy'owansi egiri mu makanisa g'abasumba, kuba abasinga batera ogamba abasiraamu awa abasiraamu salaamu tatutumira. Nga mu mitendera egyo mu bufunze omuli abayitibwa ba ashers abakola emirimu egy'enjawulo mu makanisa okuli okupanga entebe n'okulongoosa ebidduka n'okulabirira abasumba, mbatumiddeko nnyo. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi n'okutulaba. So abalongoosa emizigiti bo bakuzira okubatumira. Gye nsooka bulijjo. Era kati leero ofa njiwadde abo. Ate oluddako tomanya nyinza ate okutumira abakatuliki. Kale wamu owejjokolera babuuseeko n'omuveeko. Somo neyanzanye omusango gwompeetwa okulamusa ku batulaba n'abatuwuliriza. Nze Sonko Charles kyalo kimbeera mu kijjokolera. Mbalamusizaako bannange mwenna abatulaba ku Dream TV n'abatugoberera ku Radio Impact. Era nembaagaliza okuwuliriza okulungi n'okutulaba obulungi. Pozi ngera nange nanjagala okutumira ku bantu babiri balabi ba programu eno nnyo Mwami Kakembo Joseph Watubaawo ne Mwami Sempebwa kulamusizaako nnyo kama babeera omukisa. Okay. Kale muzindalo guwe chairman waleero gwe tulondedde wano Haji Lugo. Abatuwuliriza n'abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange kantwala omukisa guno okutumira ku mubuulizi w'enjiri Tito ne mukwano gwe, ate ntumire ne bannamukutu bwe tubeera nabo ku mukutu gwa Nze nga bwe ndaba. Abantu abo sebo mbatumiddeko olw'ensonga nti okuva lwe tuva wano okutuuka lwe tudda baba tebazikiza ebibuuzo biyitirira, era nkubiriza ne bannaffe abalala bajje batweyungeko ku mukutu ogwo basobole okuddamu ebibuuzo byabawuliriza. Ekirala njagala kutumira ku mukwano gwange ennyo bamuyita Dembe Steven. Saba omukulu Dembe nkutumiddeko nnyo, ab'Egomba bonna bandabire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Haji tweyanziza chairman owaleero kansubira abasajja bo obategese bulungi ate tebatutwale speed. In case oyagala okweyunga ku mukutu Haji gwakonyeera enamba kuli ku screen yawo noti 778 58 789 tujja kuyungako. Sewava Ronald ali Lugazi yatugambye dda nti yateredde. Wandera Philip aligayaza naye yateredde dda. Mukulu bwa Masebo tukutumiddeko nnyo. Waliwo ali Fort Poto Ronald Chebatara kwali ali Fort Poto mu kibuga ekyo mu kibuga nakyo kyongedde okukulakulana. So nga ate waliwo Philip ndowooza ali Nsambya naye kwali atuwuliriza n'abalala. Mwami Kisaaki Charles Kisaaki Kaloli kwali bulungi ne Joloba Uliba Force ali awo Nansana. Okay, tuzze tuwogera wano abalala tujja kubanga mukozese namba eyo in case you want to join the WhatsApp group of the Ngabwe Ndabanga Haji Wagabe tumaliriza basigala babuuza era abakulu bano bonna kwebali babeera era baddamu ku bibuuzo byammwe okusinziira ku mulamwa gwe tuba tubiinize gwe tuba tuleese wano. It's a continuation of our discussion here nti twongerayo paka we tukomera wano ng'okuyigirizibwa n'okumanya nga kugenda mu maaso. We thought because the time we have here is very limited katusobola okukozesa omwagaanya ogwo n'obanga ku gurupu esindika ekibuuzo kyo
bano bonna ne bakola ki ne bakuddamu abasinga babuuza zisa busolo gyali omukazi omuwala omukyalo yali mukyalo bamuwalawo jakugulira essimu wagiteekawo wagiryamu kashi esimu gyeri era omuwala whatsapp ogitya oba Allah yagambye taata twakugulira essimu banga twogera naawe nga tukulabako nange nga mbalabako nembagamba mwebali mwagulya simu ya mirembe kati nange ndi kunakali ndi ku wifi okay oba in case agala kujoininga use that number not musanvu-munana 58 mumukaaga tujja kubanga tukuyungako. Now tuze twogera wano ku kugulumiza ekitonde okusinga Katonda oba Allah. Tugenda kwongerayo twekube mugenda ku bana bakulu bagenda kuba torch mwekube muko torch abantu basobole okutegeera kwa bwe tugamba nti bwogamba Haji Lubowa ayogere ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ebimu ebyamukolebwako nga bye tugenda olaba era mu katambyako ko tujja lero nzale kagenda okusembayo nenga okuyiga tusobole okumaliriza okuyiga okwo nti byalinga byamukisa niyo abantu babirabanga obuuli awo ekyokumugulumiza ye Haji ekyayinza okugaana kubanga wano mu Buganda mutugamba nti teri nkima eyinza kugamba wani mabira wuuyo tema oba semuliki wuuyo tema batini nnyo nkima ntini nnyo esobola okukkiriza otema ekibira mwezikalera emirimu gyazo. So kati Haji ayinza obutakiraba ekyo naye bwe tufunamuko ku balala ne bakuba tooki ffe kino ekikolebwa ku gundi tekiraga nti naawe kuba kumugulumiza kati bano bo babeere n'eddimu okunnyonnyola kati nga mu bakatuliki balina Biikira Maaliya ate nga Bayibuli emulaga nti kitonde si Katonda n'omulundi n'ogumu naye bimukolebwako engeri gye bamusinza oli ayinza okuba nga akirabanga okumugulumiza then ng'obuuza ekibuuzo sonko waali ekyaba asobola okukiddamu Semaluulu mu ebitiibwa bye baba ba Archbishop baabwe ne ba Bishop kizibu nnyo okumala gagenda mu maka ga Bishop n'otamuyita my lord my lord ng'ate ojja kulaba nga Lord bajja kugamba Lord ye Yesu ate kijja kityo okubanga ne Bishop Archbishop naye afuuse my lord my worship your worship ebintu ebyo. So mwengenda bawo omukisa abali eyo mubuuze okusinzira ku kugulumiza ekitonde okusinga Katonda oba Allah then ne bano nja kubawo omukisa babenga bayigiriza. So njagala kutandika nammwe wabula producer soko tuwe akatambi kafaako abasiraamu ababiri bamasheeke babiri nga omu ng'anenya munne lwaki osomesa ebyo lwaki osomesa ddala ebintu ebyo nga amunenya kati oli naye n'amala n'akola ki naye n'amala n'amuddamu. Then Haji yansuubiza wano nti bwe tudda hadithi agenda kuzireeta oba nti obasimaani yali awakana ntiza okuba si ntuufu muzireete wano kasimanyi Haji be yaleese kuba nakyana akyewakana simanyi naye yali mu programu onagana nedda eza hadithi nedda mugireete kale musiraamu munno alabika yagireese. Producer sooka otuwe mpa omukisa Haji ne hadithi eri eraga nga entuuyo za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale laba omujego oyo biki bye musomesa abantu abasiraamu bawulira n'abatali basiraamu bawulira nga musomesa ebintu ebwekiko ekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda n'afuuyisa mu kidoli agambye ki kati bw'afuuyisa mu kidoli waliwo omukyala eyakyala mu maka ge yetegerekese kati bwe bwakya ku makya n'amugamba agenda ayiweyo omusulo. Hadithi ezimu ziga nti yagamba Anas agutwale wabweru kuba ziri bbiri naye njogera zonna njagala zijjayo. Omukyala ye olwakwata omusulo yakola ki? Yagunywa bunywi. Agambye ki? Abangi ne balowooza nti omusulo gwa Nabbi si najisi era omusulo gwa Nabbi gulimu baraka nga baraka yabeeranga mu ntuuyo ze ne mu malusu ge ne mu bikolondolwa bye ne mu minyira gye kubanga ebyo byemmenye byalingamu baraka. Agambye ki? Era kakolondolwa nga bakirwanira basahaba bwe babyesiiga n'eminyira bwe gwabanga bwe gutyo ye nga yasaze enviiri nga tabagaana nga yasaze enviiri nga bazikwata bazeemetta bazeesiiga waliwo ne
nga bazonna bazigabye yayawuliza mu luviiri olumu bwe luti akaviiri buli omu era atwaleko. Okay, tuzze tukazanya enfunda eziwera kyemmanyi nti muzenga mukawuliriza bwali takawulirizanga awo tugenda okusinziira twakagerako eno paati yakusatu ku nsonga y'okugulumiza ekitonde okusinga Katonda owa Bayibuli oba Allah owa Korani. Haji wasuubiza wano nti hadithi ogenda kugireeta oli abadde esomesa eyigiriza nga ebimu Nabbi Muhammad ebyamuvangamu nti byalimu baraka okugeza entuuyo eminyira ebikolondolwa omusulo uyo gwe yasula naye bwagenda okukya ku makya nabwo agenda oyiweyo ye n'agamba siyiwaayo baraka mba mulalu nanywa omusulo gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo n'amira abalala eminyira mbu beesiiganga myesiige. Hadiisi eyo gyeri ogireese? Essebo ngireese. Nzindalo gugu abatuwuliriza n'abatulaba, Allah atugamba mu Qur'ani nti omubaka kyabagamba mukikole ate kyabagaana mukireke. Ekitegeeza bw'aba talina kye yayogera ku nsonga eyo nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusigala akakolondolwa tukabaka ne tukesiiga. Nafunye hadithi bbiri ziri mu Bukhari. Bukhari ye mukuŋŋaanya wa hadithi eyakuŋŋaanya hadithi ezisinga obungi eza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukhari yajja nga wayise emyaka mingi nga Nabbi Muhammad yafadda, naye n'akola omulimu ogw'okugenda ng'atuukirira basahaba omu ku omu abajjeko ebyo ebigambo Nabbi bye yasomesa. Hadithi ye ey'2731 ne hadithi eya 2732. Hadithi ezo zinnyonnyola nti ensonga eno ey'akakolondolwa oba ey'entuuyo za Nabbi Muhammadi oba ey'amalusu oba byonna ebyamuvangamu entuuyo, kati bwe baamala okwogerako nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka ate eyaliko omukisa ye yennyini yaliko omukisa, kati basahaba baali tebayinza kufiirwa bimuvaako ng'ebyo. Kati kye baakola baayagalanga nnyo okumubuuza nga bamugwa mu kifuba era bafune katuuyo ke, bafune ku kasuuke, bafune ku mbeera ez'okuba nti bafunye baraka. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuzikiti gwe yasooka okuzimba gwali gwa ttaka, wansi nga tewali kintu, naye nga wali wokka awakulembedde ye yateekangawo ekiremba kye n'asaala n'abasahaba bwe batyo bwe baakolanga. Era lumu omusajja yajja n'agenda mu nsonda wali nga tamanyi oba yali amanyi oba yali agenderedde kugyogereza, n'asimbawo omuti n'atandika okufuuyisa. Basahaba baayagala okubuuka bajje bamukole ki, bamugajambule. Nabbi n'agamba mumuleke, n'afuuyisa n'amala, n'agamba Nabbi mugende mulongooseewo wali bw'afuuyisizza, naawe sebo abadde afuuyisizza wali, sebo lino sinzizo toddangayo okusimbawo. Naga nti ekyo ky'okoze sebo kiraze eddala nti oli mubaka wa Katonda, kubanga singa abasajja bo banguddeko badde si obulamu sisigaza, nsazeewo nsiramuke. Ne kano ebigambo by'ekikolondolwa amalusu n'ebirala ebyavanga mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga omusulo twagulaba ku hadithi ndala, ku hadithi ndala ey'omukyala nga oli Sheikh bwe yaginnyonnyodde yali yasuze
ewa nabbi muhammadi n'amuwa omusulo agutwale yagwiweyo mu kifo ky'ogwiwayo yagunywa naye tekyategeerekeka oba yagunywa mu bugenderevu oba yagunywa nga kwegamba nga buli bwanagamba nti kale kwako ne bamuwa ekidoli kati ye n'alowooza nti bamuwadde byakunywa ekidole kitali kikopo ate abantu abasinga tebaba na bidoli nga tebafuuyisa mu bintu obufu obwennyininyini mu bufu bwa kalobo oba ekidoli ekyo ekibuuzo kibuuza nti yakanywa kalamba oba yanywako ekimala hadisi teyamalayo bagamba nti olwagumuwa n'anywa oba yakigenderera olw'okwagala okufuna ki baraka za nabbi oba yali mistake munkola ey'okufuna omukisa okuva eri Allah anyweddeko n'anywako oba n'anywako ekimala oba n'anywa kyonna olowooza ani mu nkola ya Allah nti oyo omukisa aba afuna aba onywako akatono gwe mukisa gw'ofuna onywako ekinene ofuna mukisa munene obaolyawo tutegere nti akalobo konna yakakuta ensonga eyo yaliwo ku biseera bya nabbi we yabeererawo kati tekyakola era singa abadde ekyakola nga gyali naffe twandibadde tuwalirizibwa okgenda naffe tufune kakolondolwa oba n'omusulo gwe kyandibadde kiri bwe kityo naye kiri kyaliwo mu kiseera kya nabbi ewe yabeererawo ne basahaba abaali bakikola era hadithi egambye wano nti nabbi teyabagaana abaali bakola ebyo mbadde nkyanyonyola wali nti omuzikiti engeri gye gwali gwa ttaka kati kyabanga kikyamu okukolondola wali kikolondola nekisigalawo kati bali basahaba bakijjangawo naye olwokuba bawulira nti nabbi aliko omukisa nga bakyesiiga bo bawulira nti nabbi aliko omukisa kasa kikolondolwa kijja watugamba wano nti kasa yagirangamu nga basamirawo tebalyasama betegeka okukabaka sagamba nti nga basama era nabbi teyawandanga mu kamwa ka muntu teyetaaga ye kuwanda ye yetaaga kasuka bali baba ne baba n'enkola yaabwe tebabasanga mu mwana bo babasanga ate bwe bafunanga kubanga kati noono agambye nti ekikolondolwa n'entuuyo n'amalusu bya nabbi muhammadi bannabbi manya basahaba babikozesanga okubyesiisiriza olw'omukisa esebe so otukoze bulungi otuwadde hadithi ziri bbiri esebe Buhari 12 731 abatugoberera mu nootinge bulungi 731 eyokubiri ebadde 1232 ziriranaganye so ekitegeeza nti kiri kyetulabye mu katambi kituufu sebe Sheikh Amani we bali kumusomesa kubanga yali agamba si bituufu yagamba tasobola kwanukula nga talina bukakafu kati abufunye okkiriza nti nabbi Muhammad ebikololwabye omusulo entuuyo ze okusinzira ku hadisi haji zatuwadde nti babikola balabanga nti birimu omukisa okukikiriza kati kale kitukoze bulungi nnyo alright producer ogenda ku kiwedde wadde oyagala kyalekera ogenda kuntegekerayo ko ku simu emu babbiri ekyo tukijje mu kkubo kiri very well cleared katono nnyo kasooke nfune ku dokita wano abantu nga bajjudde ku mukutu kale producer afunirayo esimu emu babbiri andes hadith waluwazi wakanya mumu abali mu studio
anti nze nawagamba tifawuka al alim al alim waggula omumanyi wabaayo asinga okumanyi naye bwatyo nze nawagamba nali siisomangako so zisa busolo naye akitegeeredde wano nti kyalinga kituufu. Lwasa Mayinja wangi balamusiza nnyo ndi Salongo Nnyombi ndi Kitala Ntebe mbadde mpa amagezi ndowooza hadise baba bandisisirikidde ku lw'obulungi bw'eddiini yaabwe. Kati kambuuze ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekisooka singa Nabi Muhammad abaddewo kati basamumwe abali wano n'akulondola mwandiridde. Ekibuuzo ekisembayo buli kyavanga mu munda mu nnabbi kyalina omukisa ate nagisi naye bandigiridde naye yanziza nnyo. Mwandiridde nagisi ya Muhammad omukulu Nnyombi sebo webale nnyo salisa nnyo okuwulira ate era webale nnyo ogoberera bukyanga tubeera naawe mu nsi muno wansi w'enjuba. Ekintu ekiyitibwa mustahzarat era Nabi Muhammadi yali amanyi nnyo erimu fiqh, n'olwekyo ekintu ekiba kivudde mu kamwa k'omuntu mu erimu fiqh kiba mustahzarat, kiba kyenyinyalwa. Mukiwulidde ssebo kakati kyevudde nga nti hadisi ezo nze saazisomaako era nazeebalamira ddala nembagamba saazisomaako kubanga Mutume Muhammadi yali fukaha yali nga amanyi irimu fiqh andi kati tewandiyanukkyembagamba kakati empitambi sebo teriibwa era teyeesangwa. hadisi haji zaleese ntuufu oba simbi anti nze ngambye saazisomaako era zijja kuba nti nzitwala agenda zikuwa ogenda ozisome naye aga nti mwe temwenyinyala kakati bwe bange badde najisi nga Mutume Muhammadi agifulumiza nga mwe mulembeka nga mukuba mu ttama kuba mwagala funa mukisa. Sebo njagala kukattako katono ku kigambo kya Seeka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'aba yakaleeta obusiraamu baamuggalira mu kiwonvu okumala ebbanga lya myaka 2 era ensonga eyo eyakakolondolwa na biki byonna byatandikiraawo, naye abantu bonna abaali mu kiwonvu baalyanga nagisi. kale ekyo Nnyombi kyavudde agamba eyo hadithi tekiweebuula era tekituweebuula hadisi y'omukiwonvu era sona era erimu ya hadisi eyo siri muhadisi siri muhadisi kale Katonda wange anyambe nemekola ki bibuulira abantu nga nyimiridde mu lukuŋŋaana nti mulya najisi oba bali bannajisi bali bamasahaba ba Nabi Muhammad la bwe tuba nga tusoma ilmu fiqh. Okay, Sheikh Aman, nti nga bw'okkiriza nti kati hadisi ziri ntuufu era kati nga bw'otegedde kati ekibuuzo we kijjira nga bakubuuza wano nti kati atunnyonnyole okwo tekuba kugulumiza kitonde Muhammadi. Mu Luganda tulina ebigambo nga 2 oba 3 naye abantu abasinga obungi babifuula bye bimu. Ekisooka okusinza era kyovulaba abasinga obungi bwe batunuulira enkola naddala ab'enzikiriza ezimu ze bakolamu ng'Abakatuliki, ekifo ky'okulowooza nti waliwo abantu ab'enkiza abatali ba bulijjo kati nga Mariya n'abalala, abantu bwe balowooza nti Abakatuliki be basinza, ekitali kituufu. Ekyokubiri, bwe tuba mu purogulaamu eno abantu abasinga engeri ababaka abaatutumirwamu gye balina amannya agatufaanana olumu oyinza n'okuwaliwulirako ku kyalo. Bwe boogera erinnya Muhammad, omuntu atunulira Muhammad atema ennyama ewaabwe ku kyalo
nga bw'afaana naye ebyabannabbi sebo moduleta n'abatuuliza biralamu. Bayibuli eyo gy'olaba bwe tugisoma ne tugyetegereza obulungi bakugamba nti kati nga 11:37 Luka, Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali atambula yakyama ew'omukazi omufalisaayo okulyawo ekyemisana, naye kyasinga okwewuunyisa omukazi n'abaali ku lugiriro Yesu yali atanaabye. Kati amaani bw'olowooza nti Yesu yali mukyafu, naawe omulokole n'ogaana nenkola nnungi nnyo kandi nga sinaabye obaako ekizibu. Kikyendegeeza Yesu bwe bamutulaga nga yalya n'okunywa n'anywa, mu Bayibuli bw'ogiraba omugugu gwayo teri bw'osanga lunyiriri nga Yesu Kristo agenze mu ttooyi. Ekitegeeza bw'onoobeera n'okutegeera okukeeroga nti Yesu engeri gy'ali omwagala w'abangi oba pupu gwe yafuluma nga baalyanga mulye, kikyengezaako okulegeeta haji abantu bategeere nti ekigambo bannabbi ba Katonda balina enkizo gye tukola ki gye tuli. N'olwekyo haji ekintu kino yakikatinze off n'akimakinga short n'ayagala tukitegeere mangu. Kati bw'ombuuza essaawa ya leero kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliwo, obubaka bwe bukyatambula tukyamuwa ekitiibwa. Kati bw'ombuuza nkuddemu ki? Bw'ogenda e Makka olina bw'omusanga nti amaka ge gaago waali. Ekitegeeza nti nabbi wa Katonda ayitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Katonda bwe yali amwogerako mu ssuura ey'e95 aya ya 3, Allah agamba nti wattiini wa zaituni wa turi siniin wa hadha albaladi alamin, nti Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku nabbi Muhammad nga yasinga ababaka bonna abaatumibwa. Olwaleero abalokola abasinga okuba amasimu n'okutubuuza tubeewuunya. Gwe kijja magezi g'omusajja omukulu oli mu ssuuti n'ofukamira mu maaso g'omusumba ku ngato ze zennyini ezirinya wansi, engato ebitali bigere, n'okomba ku ngato y'omusumba ofuna omukisa. N'olwekyo mukulu mulanzi gwe nga moduleta ojja tuyambako bwe tuba twogera ku bannabbi naddala Nabbi Muhammad, buli kintu kyonna ekikye kyeyawulidde ate ekitali kuffe. Ekibuuzo kibuuzo nti Nabbi Muhammad essaawa ya leero gwe byoyita ebikolondolwa bye bakugambye nti entuye ezaamuvangamu nga kawoowo ate gwe ovaamu lwayo. Kati mukulu mulanzi ovaamu lusu oli yavangamu kawoowo, era nga buli muntu yeegomba okukoona ku lususu lwa Nabbi Muhammad afune ku kaki. Bakugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayitanga mu kitundu obanga anaatera okukituukamu, kati nga bwe tuli wano nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali waffe eri busiika naye ng'ajja wano nga kawoowo kawulira, oyo omuntu wali mu nsi. Ndi wano mundeeba yava luddawa naye ng'ate akawoowo ako si kaki. Bakugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu naye nga ye kati nga bwe ntunudde bwenti mu kamera ate ng'ebiri emabega w'olutimba abiraba gw'okisobola. Kati Nabbi Muhammad bamukugamba sallallahu alaihi wasallam nti yewe yalinga atambula bwati ja'atul da'watul ashjaru sajidata, emiti gyagenda nga gyali nga givunamye waggulu we wennyini nga waliwo ekisiikirize, naawe amaani Mr. Mulanzi nono mukadde wange omusumba okuva emagamaga, naye bw'oba otambula olina ekisiikirize ekikusiikiriza. N'olwekyo bwe tuba twogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olumu moderator telogamba ti amaani okayana bukayanyi kubanga ndaba nga amagezi g'abalokola basinga obungi go gabaweereza nti Yesu ke yalyanga emmere benkana. Nze kuwadde ekyokulabirako otegere nti bannabbi balalamu. Gwe mukulu mulanzi gwe mu Bayibuli eno oli mukunyonyola kibuuzo abantu kwe basize ne bakubuuza nti gwe tolaba nti baali bagulumiza baali tebamusinza nakugambye byali bibiri. Olulimi lwenkozesa sirwokozesa ndikozesa ekigambo kye bayita okugulumiza tofaayo ova Tanzania ne mu Buganda oludde njagala kati otegeere oli oyawulira abantu wobuliza ekyokumugulumiza okugulumiza n'okusinza kyekimu. Kakati gwolowooza nti okugulumiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kumusinza? Kwe kumusinza wano we tuli wennyini kankwe otegere byanjawulo anti gw'obuuza kati kibi okugulumiza Nabbi kibi tofaayo okugulumiza n'okusinza kye wano we tuli wano wasabiddewo abantu abasuka emitwalo egyo olwaleero naye bonna bazze. Waliwo omukristaayo asabidde wano ku Victoria omulokole atagulumiza Pastor Serwadda.
naye bazze kusinza pasita Serwadda oba bazze kusaba Mukama tofaayo nze buzo nabyobuuza siraba nsonga lwaki obimba anti nkugamba tukubirizibwa Allah agambye mu sura ya 3 aya 3 surat al-Imran Allah agamba kul bagambe gwe Nabi Muhammad message jaje tuli in kuntum tuhibbuna Allah bamma mwagala Mukama Katonda fattabi'un tumugoberere wakati mukugumugurumiza goyagala Nabi tumujjeko ekitiibwa tukiwezi dooro tukiwezi dooro Nabi Muhammad abasiramu bagurumiza Nabi Muhammad tukiwezi dooro ate nga ne shahada sebo kuyingiza obusiramu tugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah tusinza Allahu wa anna Muhammad rasulullah okwo kumugurumiza so si kumusinza n'olwekyo abalokole mwaweebukako ebintu nga bisatu ekisooka kwe kulowooza nti buli kintu kyonna musobola okukitegeera kyova olaba obuzibu bwonna obuva buli kimu kyonna omulokole asobola okukitegeera yalowooza akitegeera ekyokubiri kwe kukkiriza nti mmwe mwamalayo mukumalayo mukutegeera kyova olaba essaawa yaleero nawe moderator oli mujulizi nange osobola okusalawo fena n'otusirisa n'ogamba mukulu mulumbo olina kyobuuza abasiraamu oba tusomese aya eno ekizibu ekisembayo abalokole kye basinga okusanga abalokole ekizibu kye basonga okusanga baafuna obulwadde bw'ensaalwa eri obusiraamu eyo tegenda baggwako kyova olaba moderator program eno ogiraba ogikubiriza bulungi naye ebintu ebiyinza okubuuzibwako ng'obutambi bw'abasumba abasiiga amafuta mu babeere ebintu twaliba tubibuuzaako oli mukuzanya bintu ebiriko hadithi oli mukuzanya bintu ebitalina tabu ng'okusaba ebintu ng'ebyo byandibadde bireetebwa okiwulidde n'olwekyo tubakubiriza abantu baganda baffe abalokole mutereere mu njigiriza yammwe n'okumanya muvaamu kumanya Yesu kakati nja kusaba Lubowa mubikule surati Nisaa'i programu ya lero gikoze bulungi nnyo eyokuna oli asebo kakati 68 oba 7 awo otuseewo ekigambo ekiyitibwa twaat kugonda okugondera 6 olidde 68 169 bwezityo kubanga eno esokana esoma etya aman yuti Allah wa rasula esoma etya aman yuti Allah wa rasula kakati ekigambo twaat bannabbi ababaka wamani yatiyu Allah wa rasula kakati ologende ku surati Nisaa'i endagamba man ataa rasula kad ataa Allah man ataa rasula kad ataa Allah mu surati Nisaa'i eyo nno kiri waggulu wa kumanya nnyo era kusoma nnyo bitabo ataat okugendera bannabbi abo bennyini bwe batutumirwanga bambi twabagonderanga era babutwani byondedde Katonda eyabatuma gye tuli omusulo gwa nabbi ng'ate nagisi mbu yali mu baraka nabbi si yasomesa omuntu okunaaba aveeko enagisi nga tannasaala kati ate ye omukazi yanywa nnywe n'anaaba n'okunaaba n'anaaba era nabbi yasomesa bwe yamala okunywa n'anaaba eyafikawo ewuzu n'asaala katumule mutudde kakati katudde ayagadde kusiimulawo bibye ateekewo ebibye nange muyungiddeko tibwamala okunywa n'anaaba omubiri nafunamuddemu abatugoberera obwo obujja tuyagala bintu bitegerekeke awulidde ekigambo la hawla wala quwwata kale akaza dunia ensi bulijjo Assalamu alaikum amekivunja kale simanyi oba producer gyali sawa zawo zedda 11 Simon kye kibaddewo no sawa 11 alright kulikayo mukumulamu okwo kantandike n'ekibuuzo abali ku Impact FM ne Dream TV ne Doxa TV mwebale kuweereza mbuuza abasiraamu Muhammad yono
how was Muhammad blessed when his family lacked food and was poor. Agamba nti mukisa kyogwo gwe yaliko ate nga obulamu bwe bwali bubi nnyo okugeza yafiirwa bazadde be nga muto baamulogako eddogo ne limukwata yali mwavu ng'avubuka ate yalina n'ebirwadde ebibye mu mubiri bino byonna biri mu hadiisi yalina mukisa ki nga yalina ebizibu bino byonna omuli n'okufa obutwa. Kati muganda waffe ekibuzo ky'obuuza kirungi omukisa tegubalibwa ku bifunibwa obyo byebugagga gwe kati omulokole olaba nga Hamisi Kigundu mugagga naye oyinza ogendayo gwe omulokole akusabire kubanga yasinga Dr. Serwada sente omukisa kirala n'obugagga kirala. Ekyokubiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabangako bubi nti yali bubi okitegedde Nabi Muhammad omukisa guno Katonda yali yagumuwa era abantu yabasabiranga edduwa ne babeera bulungi. Okay. Haji kibuuzo kikyo nti kiyinzika okubanga Nabi Muhammad yafera omukazi n'amunywesa omusulo. Nsaliyo. Tewaliyo. Wewaze kulaga Muhammad nti simufere. Saliyo. Tewaliyo. Bisigadde bobo gatawo. Kale Bera Nansana abuuza omulanga okay ono we Nansana kale okusinzira ku Haji Lubowa Muhammad si ye yalagira abantu ebintu ebyo kale nti agamba nti okusaba ku Haji nti Muhammad si ye yalagira abantu okubikola okukola ebintu ebyo ng'okunywa gundi ye ne byokwesiga n'entuuyo ze na buli kimu yaga nti si yalagira. Okay. Okay. Kandoza producer bampeyo ko babiri bokka then mpeno mukisa bano waliwo abadde abuuza omukatuliki bayala kumalayo eby'abayisiraamu hadith Buhari eyankaaga 84 denies Haji's claims of Prophet Muhammad's superiority to other prophets, especially those of the Bible. Simanyo beyo mujirina if we can get it ya nkaaga 84 mukaaga agambye nti denyinga oba egana Haji kyagamba nti Nabi Muhammad obusukulumu bwe yaliko teriyo omayi bayina ebintu Buhari kanga teriyo bayina ebintu bye bawulira mu bayiri bannaabwe ne babireeta wano teriyo bayina kali akatabo ka kiro bayina akatabo kawaako mulumba katunda alaba Qur'ani she Katonda ya Bible ka yazidi wanji ali tulani yazidi yawadike wanji mbala musiza bakulu mwe bado tuweereza kale sebo kakati munange nze mbuuza abasiraamu abo ani ono nze Thomas Mukasa okuva e Buwambo nbanyi nti omuntu okufuna wuzo aba yajjako bujjaafu n'alyoka agenda okusaala kati kyemba mubuuza nti Nabbi Muhammad ye teyafunanga wuzu kubanga waba yafunanga wuzi kitegeeza nti naye yali yajjako bujjaafu oba ye bwe yafunanga wuzi ye teyajjako bujjaafu naye balinunga ddala. Kale ekibuuzo ekyo kirungi era tekitegeerekese nkiddemu naye mu bufunze Nabbi yafunanga wuzi ono akitegedde sabo nakugambye nti fukaha oba fike ilmu fike Nabi Muhammad yali fukaha era tosobola genda funa uzu nga toyise mu fike kufuna uzu kusala nofuna uzu no sala nofuna uzu no soma Qur'an
nolike nondi Muhammad ye muyawuzi yalimo yalimo yali waggulu producer yali afuna producer era ku kimuse ku byatulamira kansooka enfuna ono olyoka ababula ebyo byabalamira lwasa mayinja ali mu kwewulira mujjeeko nze ndowooza nabbi Muhammad naye yali afuuse nabbi wa bulimba kirabika kuba okulya ebikolondolwa singa yabagaana okubirya bandi badde bagaana bw'abanga singa yabagaana okulya ebikolondolwa bye okunywa omusulo gwe waliwo we yamugaanira omukazi teriyo yakinywa yasoma hadisi oli eyanywa omusaayi yeyenubika yagunywera eno teri yanywera maaso ge ng'atula bwati nanywa. Nabbi Muhammad alina waavaayo n'abagaana mu hadisi anti oyo kyagambye mu lwaki teyabagaana ate banyweranga maaso ge. So kyogamba nti teyamanya eriwo n'abamu abanywa ne banyumiza bannaabwe nga nabbi tategedde. One yali akuliranya kubire koti omuntu bwe bamusazeeko enviiri naye bwe bagenze wali najeyo kakaviiri ke ng'anyumiza munne nga mutume tabagaye nti mukuŋŋaana embawe. So ekyo kiyinza okutegerekeka naye nga kyogamba nti nabbi Muhammad yatuuka okuvaawo ne ku ttutumu lye yaliko nga tategedde nti mulimu ebimuvaamu nga abasiraamu babikozesa. Yakimanya naye Katonda subhanahu wa ta'ala yali yamussaako etteeka nti tobagaana. Lindako katono. Etteeka erimutegeeza nti ye wanjawulo ku ba bulijjo nga bw'abagaana aba awakanyiza Katonda. Ekitegeeza yabakkiriza kato kyava akugamba nti alabika naye yafuuka nabbi wa bulimba. Yabaleka eyo ndowooza bulimba ekyo kitegeeza bulimba. Kitegeeza kunyweza kya Allah. Kitegeeza Allah kitegeeza bulimba. Olaba nabbi we yabeererawo ebiseera ebyo waliwo ab'ebitiibwa mu nsi ne bakabaka. Gwe njagala mpe nti gwa kabaka gundi baagunywa. So kitegeeza nti Allah ye nyini ya endosi kitegeeza mu ntegeerayo oba kitegeeza mu bye tukusomesa. Wano bye musomesa bitoli kunsomesa bye musomesa kyendaba kyekino nti Allah ye kenyini ye yejjako obwa Allah naddira nabbi Muhammad namulaga nti bwe bikuvaamu byonna kati obuzibu obuli kasaba bibaka embuuza yeringa yakirokole olw'ebikolondolwa kakati ate Allah bw'oleeta ku nabbi Muhammad ate nga Allah ali mu ggulu ng'ate Muhammad muntu ate n'ogaa nti Allah yabimwejjako olinga aga nti ne Allah waliwo wamuwulirako ng'alya oba ng'akojoba kisoboka. Kati kyena kugambye nti abalokole mufuula ebintu. Ono yagamba. Asize ngamba. Abalokole obuzibu bw'omuyina. Abalokole bajje mu bino. Buli kintu mukitwala woloseero. Abalokole bajje mu bino. Lwaki mbateeka mu bino? Mmwe bwe muwulira nti Katonda alina obuyinza mu ggulu ne mu nsi. Oba nti Katonda yabatonda mu kifaananyi ki. Kati ono omulokole ekimujjira mu bwongo bwe yalowooza nti Yesu kwe yatambula ku nsi twogera ne ku Allah bw'atu bwe yakola ki. Gwe kennyini ogambye nti nabbi Muhammad bino byonna byalinga bikolebwa nga mu kusooka n'ogamba nti nga tebamugamba n'omaliriza n'ogamba yabitegeera naye nkubuuza n'ogamba abanga yabitegeera lwaki teyabagaana. Gwe kennyini n'ogamba yali tasobola kubagaana kubanga aba akontanye ne Allah kyeyakola kyeyamugamba wakagizanyira sabbiiti nnya naye hadisi ekugambye nti bwe baabikola bino nabbi teyabagaana. Ono n'alyoka akugamba nti kitegeeza yali afuuse nabbi wa bulimba lwaki teyabagaana. Otokimanyi mu bukugu bw'oto ono bw'akugambye Brian tokimanyi tetegerayo omuntu kyabugagga kye tufaayo gwe kiwooli. Abasiraamu babalabira kuki? Abasiraamu banaddamu okunenya abafere abakolanga Muhammad bwe yakolanga. Yagenda nga abigabawa tukule mu nteesa wegati Muhammad wuyo yabitambuza nabo babaka.
njagala genda wasema kantu kamukoka tuleme bobanga ddala tokkiriza mutume Muhammad tumufula kumufeebya n'omufule kyawe oli mutulekere ekyo kiri kukireetawo kwagala boleeta byokufeebya nabi Muhammad ensemu kyawe abakiriza Muhammad hadisi yeri mukyaya hadisi yeri musooke mujjawo hadisi ezo muberekerawo okubuuza ebibuuzo by'okunyomoola nabi Muhammad awutatamiddwa Ssemalulu okugulumiza ekitonde oba okusinga Katonda okuva ku byogeddwa ndaba nti naffe wano ng'Abaganda tulina okwekebera kubanga tugulumiza Kabaka Ssaabasajja Kabaka okusinga Katonda kubanga si kibi okumugamba lukoma nantawetwa naye kwegamba nga n'ebirala naye kati okuddayo eri ku bya Muhammad kubanga Muhammad okubeera nti no ebikolondolwa bye bintu ebyo byonna ebyo byali biwa omukisa. Tulaba nti abantu Muhammad yazaayo abantu okubeera nti no bajemera Katonda kubanga fene waffe ekiwa omukisa kirala si bikolondo si kwesiiga bikolondolwa ebyo kuba agamba mu Yoswa essula emulunyirwa 8 n'agamba nti essula emulunyirwa 8 wagamba kyekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako naye n'okirowoozangamu emisana n'ekiro olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri biwandiikiddwamu kubanga bw'otyo bw'onooterezanga ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Kati olaba nti bintu bya njawulo nekiwa omukisa. Mpayo eddakiika emu Ssemalulu. Wangi Dokita? Nina ekintu ekinzijidde wano nga mwogera. Ekinzijidde abasiraamu bakoze strategy empya eyogamba abalokole mulina ebizibu abalokole mwe mugamba abalokole opinion yammwe abalokole kibukisa emirundi egiwera ekitegeeza bajjaawo nga batidde abalokole ebyo banayogera naye bwe baba babuuziza ekibuuzo nga bakibuuzizza mu ddiini omuntu n'aleeta ekirowoozo kye kati nga Ssemalulu wadde essimu yange mugikutte mu musazaamu naye Ssemalulu abagambye nti naye banaye ekintu kino kyakwekebera ng'alinga alaba nti Muhammad yamisiriidinga abantu kati n'agamba nti kakati ffe Kabaka tugamba bwe tuti nga atandise okuwulira caution. Ssemalulu oba omuwuliriza mu bwongo owulira nga muntu agamba nti wano waliwo ensobi kakati nno olw'okuba waliwo ensobi ye nadda ate mu Buganda gy'ayagala okutereeza kati Ssemalulu yeetaaga kutereezaamu katono nti gamba nti Abangirikani tugamba kuba tewakiikiridde Buganda awo. Ekyokubiri ate abasiraamu muleme gamba abalokole mwe muddemu ebibuuzo nga biba bibabuuza oli ababuuza nti singa tubadde wano mu mulembe guno nga Muhammad waali ebyo yali bakkiriza bikola mu mulembe guno gw'abantu abagunjufu abategeera enjawulo wakati w'ebikyafu n'ebitukula oba n'ebitali bikyafu. Kwegamba ffe twagala kuyiga mu puroguramu eno tunoonyamu magezi bannange mutubuulira bye mukkiriza tufunamu amagezi kati mulaba mutya bannange. Waliwo yabuuzizaawo ekibuuzo nga mutandika agamba omukazi akalobwe yatwala kalamba oba yanywako ekimala oba yakombako n'asula kati nyodde biki bino n'awanda ebyo ze ziba ansa naye bwe muwaniriza obuwaniriza eno nawulidde ennyombi ow'entebe n'agakipa ekatonda oba ebintu ebimu bannange birekebwenga kubanga ye alaba alinamu ekisaakira ng'alaba
nti ati bye mwogera ate mwongera kuvuga nakwonoona kuba ng'oli haaji eyayogera kyeyayogera oba yaliseeka yayogera kyeyayogera temulowooza nti akafaananyi mwakalabye ku screen mulimu munne amugamba naye bannange mwogera ebirala ebitali bino ng'alingaaga agamba nti bino biswaza kakati ate nammwe bwe muze mu studio binywezeza binyweze naye wadde nga tetwagala kubatawaanya kakati nga bwe kiri nti mwenga bwe mulaba mulanzi buuza abantu bano wamma mwenga bwe mulaba ekibuuzo kibeere nga bwendaba ne ansebere nga bwendaba kubanga bwe batugamba okuwolereza buli omu kyakkiriza nga tuwoleza kiwolereze buli omu ku ffe ajja kwogera kyakkiriza oba ajja kuwolereza kyakkiriza ng'ekituufu naye nga bwendaba yerinnya lya puroguramu aba UCC baatugamba tukyuse erinnya ne tubawa eryo ne bagamba muli bakoledde kati mwogera nga bwe mulaba ddala wamma haaji olaba nga kyamagezi nga wasozeza omukazi mu nnyumba yo wadde malaayayo wadde bugenyi kyamagezi okumuwa ekidoli kyo akikufulumize kuba ayinza okuwubwa nga tamanya kyafulumya olaba otya wamma haaji haaji ono wessanga wamma olaba otya kirungi omuntu okunywesa banne omusulo n'ebirala kubanga gwe oli mu kifo kiri lofti oli wa kitiibwa osibwamu ekitiibwa abantu bonna bakukankalira olaba otya wamma gwe nga bwolaba ye ate katugambe akawoowo kano akawunya ekyalo ekiramba nga kavudde mu muntu bakayita linnya ki agira mpumulira kawunze ndi mulesoni njala kuyiga mwenga bwe mulaba wamma omuntu nga yeefuyidde perfume kale tugambe yeefuyidde perfume naye ng'ewunya kyalo kiramba bannaffe eyo bagiyita batya kubanga tujja ginoonya tugigule kwatema bwemba nga ndijendi eno mayiro kati ndi mayiro nga abiri okuva we muli nemba nga mwenna akawoowo kange mukawunyirwa ne bwe baba bakatunda mmeka akukagula nsaako nkagula ekikanguza si kirala nange naali agadde okuba nti ekibuga kyonna nkikasukidde amalaasi kimpulira oba onkoze bulungi mutubula ebyo mukkiriza mukadde waffe dokita tweyanziza ngenda kuwa obudde abasooke baddemu ogambye okulaba nga bwe tulaba naye bwe tulaba tetulaba mu ndabo ya bulijjo kubanga abalaba mu ndabo eya bulijjo kati tolaba ekyo kyosembyeyo tokkiriza nti omuntu asobola okuvaamu akawoowo kateefuuyidde ate gwe ogambye ekyalo naye nze nkugambye nga kabuna emitala n'emiki abakazi b'omujjana eddusu lyabwe ne ligwa ku nsi yonna etabuka kawoowo kereere ekyokubiri kiri kyogambye okulaba nga bwe tulaba ebintu bino ebyokukkiriza byanjawulo gwe bogamba mu magezi gange gwolaba wamma kakati gwe mu magezi go ne sayansi gwolina n'obuyivu dokita olaba nga kijja omuntu agenda okuwuna amaaso kubanga Yesu tumulaba nga yawandula amalusu kuki ku ttaka n'atabula bwati n'engalo amalusu nga birimu n'ettaka mu magezi go kijja dokita okulaba nti gasobola okuwonya omuntu amaaso ekintu Yesu Kristo kye yakola ye kituufu ye yakikola naye jjukira yali agambye bwe tuba tusaba n'agamba nti tusabenga tetutwala kukemebwa Muhammad ogaana abantu okunywa ebikolondolwa bye nteebereza nti omukyalo oyo eyanywa akalobo ateekwa kubeera nga yalina kweyebaza nti oba baasula ne Muhammadi ekitu ekifaanana bwe kityo n'agamba ndowooza kankole ntya kanywe nako kuba tolina bwotwala kidoli kya muntu ng'ozze kusula obusuzi walabika waaliwo engeri awo ey'okukwatagana naye kati n'olw'ensonga eyo tugamba nti byanjawulo tugambye ekireeta omukisa kulira kigambo kya Katonda n'ekyokubiri agamba mu Kubikuliro essula 5 olunyiriri lwa
lw'omwenda n'olw'ekkumi lugamba nti olunya olw'omunaana lugamba nti bwe yakwata omuzingo ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunnama mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu ne bayimba oluyimba olujja nga bagamba nti gwe osaanidde okutoola omuzingo n'okubembula envumbo zaagwo kubanga wattibwa n'omusaayi gwo ne gugulira Katonda abantu okuva mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga n'okufuga n'obafuula obwakabaka ne bakabona ba Katonda era bafuga ku nsi. Kati olaba nti Muhammad yalinga ayongera okulaga abantu obutabagaana kwesiga bikolondo lwabye n'ebintu ebiralalala ti byali bayamba okufuna obulamu obutaggwaawo. Ekyejjawulo ku Yesu Kristo ate yamusookawo. Olabye ekigambo ekyo. Kale ngamba Muhammad obutabeera nga Yesu Kristo kugamba nti musabenga tutwala mu kukemebwa. Muhammad n'akkiriza abantu ne bagenda mu kukemebwa okufaanana bwe kutyo. Ekigambo ekyo yali nsobi. Okay. Kale owejjokolera bakumpeera omuzindaalo wamma ggwe nga bw'olaba ekintu kino engeri obukatuliki gye busuukulumyamu gye bugulumizaamu gye buvunnamiramu ekitonde Biikira Maaliya bwe kirina okukolebwa. Sebo ne yanze omukisa guno ogumpeereddwa. Sijja kwawukana nnyo ku njigiriza gye nnawa Sande yaggwa nga ntandikira mu lubereberye essula ey'okusatu/15 nga twogera ku bulanzi bw'omukazi oyo nti mu ndaba eyange Dokita atugambye nti bwe tuba twogera tuwolereza nnyo ki enzikiriza zaffe naye mu butuufu okusinza okuwa ekitiibwa okugulumiza okutendereza byonna bisooka kulina kudda ku Katonda si muntu naye oba kuwa kitiibwa ogino kiwa Katonda kubanga tomulaba naye waali tumuyita Emmanuel ali naffe ali wano so nga ennyimba ziyimba nfe tulina oluyimba luga nti ali mu ggulu eyantonda nyiri buyinza ali ne wano so naali mu ggulu ne mu nsi oyo w'obuyinza gwenziriŋŋana mwabala ne muyima nti abeera mu nsozi ne mu nnyanja ajjuza eggulu n'ensi era ali mu nze. Kati olaba nti tetwawukana amakulu gali luddawa. Kakati oyo nina omuwa ekitiibwa yadde simulaba nina okumugulumiza yadde simulaba kubanga waali ali nange wonna waali naye olw'okuba yeeroboza Katonda yeeroboza n'ebifo ebimu kyovula mu Buyudaaya yeerobozaawo we bamusisinkananga n'entereza n'agiteekawo naye obudde bwe bwajja butambula n'atulaga nti atuula mu ki mu bulamu bwaffe era ye kigambo kiyava afuuka omuntu n'afaanana nga ffe. Kakati bw'osoma Ezabbuli ey'omunaana ekulaga obukulu bw'omuntu obalungiriri lulinga lwakuna munaana lwokuna luga nti neebuuza nti omuntu ataliiko bw'ali lwaki omulowoozaako oyo era omuntu obuntu lwaki omulumirwa. Ono yawandiika Zabbuli bw'atyo bwe yeebuuza wamukola ndi ku Lwakutaano n'abulako Katonda okwenkana gwe Katonda wamutikkira n'engule ey'ekitiibwa n'ettendo wamuwa okufuga ebintu byonna byewakola ebintu byonna wabiteeka mu buyinza obwe n'alagaawo byonna bye yakola. Kati omuntu bw'atyo ate yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kale omuntu ono eri Zabbuli y'Ekinana-mu-2 emwogerako nti tuli bakatonda tuli baana ba Katonda. Kakati mu ngeri eyo nti
feffe nyini Katonda bwajja ne yeetowaza n'abeera mu ffe omuntu obuntu ekitiibwa alina kusooka kukiwaani Katonda okusinza nakuwa Katonda amatendo n'okusinza n'okugulumiza naye bwenzirayo ku nsonga nti okugulumiza ekitonde okusinga Katonda kituufu naye olw'okuba mu ndaba y'abamu abalala nti okwawula okuwa ekitiibwa okugulumiza n'okusinza biyinza okulema okwawulwa naye ng'ate baba babikola bayinza okuba babimanyi ate abamu bayinza okuba babikola bubi kati fe abakatuliki tutambuza ebifaananyi era nga bwe tuyimba ave ave abamu mu kifo ky'okulowooza nti abalaba mu ndaba yange balaba nti ekifaananyi kino ekikwatiddwa ye Mariya oli yazaala Yesu naye nga ekitiibwa ekiba kiweebwa kye nayogerako wali mu Luka essula y'okusooka 46 nti amazadde gonna ganampita bwa mukisa amazadde n'amazadde gonna kubanga yavuga nti oweereddwa ennema mu bakazi bonna kati ekyo Katonda tata kye yateesa n'akyogera ne kiba n'amulanga emyaka nga 7 yamutandikira nabusina mu 7 lwokuba amutandikira mu lubereberye Isaya n'amwogerako mu ssula y'omusanvu nti omuwala embeerera aliba olubuto alizaala omwana aliyitibwa Katonda ali kiki naffe kati ebyawandiikibwa bitukuvu bijja nga bimulaga bimwogerako bakadde baffe abaatukulembera abaabeeranga naye era olaba ne mu kisenge kya waggulu mu lunaku lwa Pentekote baali naye kati oyo yajja abeerawo ne mu kubikkula Yokaana n'amubikkulibwa mu ssula 12 ng'omukazi ayambadde enjuba aliko n'omwezi wo kati olaba nti ebyawandiikibwa bimuwa ekiki ekitiibwa so bakadde baffe abaatukulembera mu myaka egyo oluvannyuma lw'abatume nga bamaze okuvaawo balaba ddala nga kigwanidde okuwa Mariya ekitiibwa naye ebikolebwa nkugambye nnyinza okuba nga nkutte ekifaananyi tambuza ave nga bwe babatambuza wano olya wabeerayo Mariya ne Night Mariya yambuka Radio Mariya engeri eyo okujjayo Mariya owa Rosaali bantu bagamba nti Mariya owawa Mariya owe Fatima ow'ekyawangabi oyo amumanyi dokita naye nga ye Mariya ali atya engeri yakumuwa kitiibwa nti ono Katonda kigambo okufuuka omuntu yasalawo okwetowaaza mu mukyalo ono kati olw'okuba kigambo yaliwo olubereberye naye mu kusalawo okufuuka omuntu obudde bwe bwatuuka omukazi n'amuzaala nga Pawulo bw'ayogera mu Bagalatiya ekiseera ekyo tukitunuulira nti Katonda wamma yakola bikulu era eyo wali kyeyavaga nti omwoyo gwegulumiza Katonda mulokozi wange okuva nga lyabazadde bazadde gonna ganampita nga mukisa kuganga naye nga abyewuunya ng'akoze bya ttendo kale okugulumiza okwo kujja kutambula okutuuka ne ku mirembe gino kyova olaba nti sappuli zonna ze tusoma empekeze 153 ebigambo bwe tuba tuddamu okulamusa ate twogera ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu naye atakimanya agamba nti bali bayisaawo Mariya abikkiridde nnyaani Yesu in fact Yesu Katonda naye bambi nzikiriza nti ebimu mu batulaba babiraba nga tubikola bubi naye ate bannyini byababitegeera bamanyi nti bawa kitiibwa so nga ate oli ayinza okugamba nti yooli asinza era agulumiza era atendereza nkiyite kiki kubanga era oyinza okuwulira nga ennyimba zeebaza Mariya ye yazaala Yesu mirembe Yosefu yembawo oganga owuli naye ekitiibwa kyonna kidda wa Katonda kiki kitaffe naye bino ebigambo byenjogedde ebyamuwandiikibwako byonna wano omuntu kyeki kati okukkiriza kw'omuntu n'endaba gy'alabamu n'enkola ekolebwa oli oweri ayinza okundaba nga nkoze kikyamu naye nga nze mmanyi wenkoma kati nga nze Sonko nkimanyi bulungi nti Bikira Mariya si Katonda mutonde era kyova olaba nti wano mu ssuula ya Isaya essula y'omwenda ogambe okimanyi bulungi nti Mariya mutonde kitonde okay osobola okuba n'ekifaananyi kya Mariya ekyo n'okifukaamirira n'osaba era nze nagamba wano guno gukimbuuzo ba gwa mwenda ekitonde
ate Bikira Maria ekitonde sikisaba era uli anti Maria Bikira Maria tusabire kati bwofukamira oba okola ki kuwa kitiibwa abamutuma kyekyo kyetuyita okuwa ekitiibwa kati gwolaba kusinza naye nze mpe ekitiibwa oli omukadde eyasalawo okuba nti kitaffe yamugulumiza n'amuwa obuyinza obwo n'ekigambo n'asalawo naga nja kwetowaaza era kyova olaba Yesu yayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala naye nze wanteekerateekera omubiri ogwo gwe yayingiramu gwe yateekateeka gwe gwa nnyaffe kubanga kigambo okufuuka omuntu omubiri yafuna ku gwa Mariya kati owulira nti enkwatagana eyo yaliwo obumanyi Eklezia kyekitiibwa kyejjayo kyovula tuga nti kigambo ava mu kigambo Katonda ddala ava mu Katonda ddala yazaalibwa buzaalibwa so teyakolebwa ye nekitaffe Patri Katonda bibamu ddala olw'okubeera ffe abantu yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mu Mariya omubeerevu ku bwa Mwoyo Omutuukirivu kati bw'otamanya nnyo gwa bikomeeno kungulu olaba bifaananyi na bibumbe na midaali naye ffe ababitegeera tubinnyonnyola byebuzibe ebyo okay so kati mu Bukatuliki gwe nga bw'olaba Mariya ono muzibu nnyo okuwa ekitiibwa nga tofukaamiridde kifaananyi kye kino anti nkugambye nti ebintu amatendo okukola amatendo anti atenderezebwe Katonda w'obuyinza Katonda yatuna amatendo ago gonna agenda kudda waani naye ate Bikira Maria wulira tumwinako n'amatendo omuyita sanduuko ya ndagaano kubanga mu ndagaano enkadde ekigambo kiri amateeka gali agatwalibwa galingamu Yesu kakati eno butumita nti ettendo lijja kusala tumuyita nti wankaaki w'eggulu Maria ye munyenye y'okumakya aga amatendo gonna ogawulira galina gye ebitendo ebyo naye ng'ate amatendo ge tuteeka ku Katonda Yesu oba Katonda Mwoyo Omutuukirivu ate si ge ga Maria kubanga Maria buli tumanyi nti tumuyita nnyina kigambo nnyina omulokozi okiwulira kubanga yazaala kigambo n'azaala omulokozi ettendo lirye tosobola kulimuggyako oba oyagala oba toyagala oba omanyi oba tomanyi kubanga ye nnyina kigambo onookimuggyako yazaala kigambo kirema n'afuuka omuntu yazaala mulokozi yina omulokozi ye mubeererevu onookimuggyako kakati gwe bw'oba tomanyi olabanga amatendo gano mba ate nandibadde nga wa Katonda ate nga zezza ku mukazi naye nga kyemuwadde kimugwana okay Mulumba omuzindaalo guliwo ekisooka muyina ensaalwa mu abalokole eri bano abasiraamu bwe bakugambye ekirala mulina nammwe engeri gye babagulumizaamu bakomba engatto zammwe simaya bagira obutambaala tinammwe mugulumizibwa kati muli bitonde ebigulumizibwa okusinga Katonda mu abalokole okay nga sinnayogera bennyini bwe babadde battaanya ensonga zaabwe bagamba nti waliwo enjawulo y'okugulumiza n'okusinza ne bakimalira bulungi awo kaakati nze nganze Dokita muwe ekitiibwa mugulumiza naye simusinza naye basebo ne bannyabo kino mukijje ku nze Muhammad teri lwe baali basadde swala y'okusinza Allah mu swala Muhammad ne bagimala nga tayogeddwako ate nga swala eba ya Allah ekituufu amaani akonyimwa ganti ekituufu singa baseparatinga naga nti Allah bwe tuba tusaala tetuteeka mu Muhammad yadde amaani nedda totoononera programu leero amaani sirikako chairman nyambako ku musajjawo chairman nyamba ku musajjawo nyamba ku musajjawo ekitiibwa naye olw'okuba ndi mulokole ate abalokole wabakyawakyaawadde era obwedde otukoonako nga nze wendi nsirise era olumpadde eddakiika zange era oyagala onnyingirire anti nsomesa obudde bwange kaakati sinnalabayo swala yonna yali esaaliddwa nga ya Allah Muhammad n'atabeera mu swala ya Allah ekyo bagamba kituufu singa Muhammad bamwogerera walala mu mawuledi mu birala isooke naye ekyo kiraga kugatta ekyokulala nina ekintu abantu kye twetaaga okumanya abasajja bano bagamba nti Muhammad yayogerako wano ku nsi
nempulira abalya ebikolondolwa bye n'okubyemetta n'omusulo ate omukulu ono kyannaku nnyo naga nti bayinza okuba baabiriiranga eyo ne babinywereyo nga Muhammad tamanyi kati moderator bw'abadde amukazi akazi alaga nti ayinza okuba yamanya n'alyetanze nga tukyali mu programu eno olwaleero batuleetereyo Muhammad kennyini we yasomeseza naga nti ebikolondolwa byange biri mu baraka oba mu hadisi oba mu aya naye kyemmanyi buli nabbi yenna ow'obulimba abeera n'enkola eyawukana ku bannabbi abalala abatuufu abakombesa abantu engatto n'okukwata abantu mu mbugo simanyi mu mabeere ebyo ffe twabikubakuba ddala tubaga nti nedda sinjigiriza ya bayibuli oyo abeera nabbi wa bulimba anyonyogera oyo kubanga ffe nga dokita tabituyigirizangako mu bayibuli tabirabamu tebiriimu naffe bayibuli gye tusoma tetubirabamu naye bwe tusanga nabbi aliisa abantu ebikolondolwa n'okubyemetta oyo afaanana nga bishaka n'abalala era buli nabbi ow'obulimba ateekawo ekintu ekimwawula ku nabbi omutuufu abeereko entiisa njagala okusoma hadithi eno esangibwa mu summarized hadithi mu Sahih al-Bukhari ennamba ejja kuba ya 832 832 Muhammad yagamba yennyini n'agamba la taturuni kama taturu al-yahuda wan-naswara ibn Maryam nahanu sawa kama taturu al-isharat temugeze okunsukkulumyanga ne munfuulo wa waggulu nze nammwe abasiraamu tuli kyenkanyi tuli kimu era tulinga amannyo g'ekisaanyirizo olina kyobuuse mu hadisi eyo ojafuna obudde kinootinge anti kinootinge ojja muddamu nja kuwa obudde nja bukuwa ogenda funa obudde olimbulule ogenda funa obudde olimbulule kankuwe ekitabo kino kirimu olupapula ne peni nja kwazika owandiike byembuuse soma hadisi nga bweri bw'oba togimanyi gireke olimba amaani onaasirika oba toosirike kansirika alimbe oluvannyuma olimbulu ojja kugamba hadith agisomye bubi entuufu bw'osoma entuufu bw'otasoma ntuufu gwagenda okuba omulimba saabalimba olwaleero nsanyuse tulina chairman mu nnyumba kaakati bwekibanga Muhammad yasomesa bw'atyo temugeza kunsukkulumya ng'abayudaaya n'abakristaayo bwe baasukkulumya Isa mutabani wa Maryamu ne bamufuula Katonda nze nammwe tuli kimu tuli kyenkanyi era tulinga amannyo g'ekisaanyirizo bwe genkanankana kati bwe nsangayo bassebo ne bannyabo abali ebikolondolwa bya Muhammad kitegeeza aba basukkulumye hadiisi eri ebanfu bwe nsanga anywedde omusulo gwe ani yamuyigiriza nti mugumye guli mu baraka ekyo kiba kibuuzo awo mba nyingidde okulaba nabbi w'obulimba naye ffe ewaffe mu bayibuli tetulina muntu yenna gwe tugatta ku Katonda wabula ffe ekitiibwa tukiwa Katonda ne maama w'ekigambo n'okusinza ne maama w'ekigambo ffe eno mubukristaayo ng'abalokole ebyo tetubikola bwe tutyo lwaki bwe ntunuulira ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essula ya 8 olunyiri nja kusoma lwa 5 lugamba bwe luti kubanga newankubadde nga waliwo abayitibwa ba Katonda oba mu ggulu oba mu nsi nga bwe waliwo ba Katonda abangi n'abaami abangi olw'omukaaga naye gye tuli waliwo Katonda omu kitaffe omuva byonna kakati ffe bwe guba mukisa baraka tuginoonyeza mu Katonda yalimu omukisa bwe mpulira omuntu anoonya omukisa nga baraka ziri mu bikolondola bya Muhammad oyo aba nabbi wa bulimba era wano wensangira abantu abamu wano mu buwangwa bwaffe mu buzaaliranwa ayinza okufuluma mu nnyumba ye ng'agenda ku mulimu mu kibuga Kampala naga nti naalyetaaza ensisinkana omwana ow'obulenzi yabanva mu maaso musisinkane yalimu omukisa gwange
so si mukazi omukazi kiba kisiraani omulaga nti atenze bwe nsisinkana omwana omuwalo oba omukazi mwe muli omukisa gwange ebyo byonna njigiriza ya setaani buba bulimba okulaba omuntu alimu omukisa shiriki kati ndabidde ddala abasiraamu abakola shiriki nga Muhammad bamugattira ddala ku Allah ebikolondolwa Muhammad yatasomako hygiene ndaba ebikolondolwa buba bulwadde kati ate bw'ogamba abantu babyesiige ekyate ndabira ddala nga owabiiza abantu bwe mpulira mu bintu ebimu ali mu butiraatuluulu ebyonoona wuzu gisabusolo yakajja ntegeere biri ebintu nga 6 ali butiraatuluulu biri ebintu nga 6 ewuzu mulimu omusulo khuruju shay'in min ahadi sabilain okufuluma ekintu abamu ku makubo gabiri kyenyinyalwa mustakdara kyenyinyalwa nabbi omulamba nga amanyi n'okumanya nti ekibatemye empale zireme kutonnyako kukojobwa omusulo gw'okojobwe gutonye mu mpale n'otema empale gye wagulanga mpanvu n'ogitwala ku kiti n'ogitemako omusulo gulemu gitonnyako ate gwe abantu n'okkiriza bagunywe Allahu akbar zisa musolo ekyo kikkiriza nabbi yali mutuufu si wa bulimba oyo lindako malirize sinnakubuuza nti nziramu bwe nsanga omuntu nga khuruju shay'in min ahadi sabilain mu bintu ebyonoona wuzu neswala neefa alikai walikabu ekiva mu kamwa ne mu nnyindo ebisesemye n'eminyira nsomesa kati kye bayita alfiki malali ibadat kakati omusiraamu teri yali asadde n'atafeesafeesa mazzi mu nnyindo anaaza ennyindo kubanga ekiva mu nnyindo kiba kikyafu tekikkirizibwa naye nesanga eminyiro egivudde mu nnyindo egikulukutanga gwe abantu bagirya ne bemeeta ng'olaba ng'oli nabbi mulamba fukahau oba ofuuse nabbi wa bulimba kakati kansoma olunyi lwa bayibuli bwe nasomye olunyi lw'abakolinso 8:5 nti kitaffe omuva byonna mwemuli omukisa tetugunoonyeza mu bikolondolwa by'abantu tetubinoonyeza mu mpitambi z'abantu nzirayo okulabira ddala olunyiriri olulala kyamateeka ndagaano nkadde essula ya 28 ntandise olunyiri olusooka nja kusoma ennyiriri nga 8 yewaawo 9 mpayo eddakiika emu katono nnyo wangi dokita nzigiddwa ekibuuzo nzigiddwa kirowoozo era nga kibuuzo nga kimbuuza nti kisoboka omuntu okubanga mukyamu nabbi mukyamu ku katonda omutuufu mu busiraamu eriyo nabbi ow'obulimba kubanga eno mu bayibuli eriyo katonda omutuufu ne bannabbi ab'obulimba be batulabula nako naye mu busiraamu eriyo nabbi ndowooza ekyo kibeere kya wiiki ejja mu busiraamu eriyo nabbi ow'obulimba era ffe abagoberera era abasoma abayiga obusiraamu tumutegerera ku kinga nabbi ali mu busiraamu ng'ate wa bulimba balinayo current prophet oba Muhammadi yasemayo kwegamba bwe tuba tulaba obulimba bwonna tulabire ku Muhammadi awo tugusalira awo tumudisqualifying tugambe nti Allah yandiba omutuufu naye ono amukiikiridde yaleetera okulimbibwa oba okulimbisa mu busiraamu eriyo nabbi ow'obulimba era tumulabira ku ki kale bajja kujja nakyo wiiki ejja tukinyonyola muno maliriza nsome message emu babiri neyanzege nze nno ngenda kumaliriza okulaga nti ffe tetulina mukisa gwonna gwe tujja mu muntu kyamateeka essula ya 28 olunyi olusooka lugamba bwe luti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi olunyi olwokubiri n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo onoobanga n'omukisa mu kibuga era onoobanga n'omukisa mu kyalo
kati enyiriri zino nyingi naye kanzisaleko lwa kuba mpulidde wano omukulu bw'abadde ayogera n'empandiika ekitabo kyange mbeera nakyo amaanyi agambye nti omukisa kirala n'obugagga kirala neneewuunya teri muntu mugagga ng'obugagga wabufuna nga si mukisa Katonda gwe yakuwa nze nsoma nnyiriri lindako ndi mwavu ontya oyagadde oyogereko mu budde bwange oba abamanyi okusinga ggwe amaanyi bamanyire siri munaku kati kansoma olunyiri luno lwaki nga nti omukisa gwa Mukama gukuwa obugagga yengero 10 nsoma olunyiri olutegere amaanyi kansoma olunyiriri weralikira kushulira buliri bwe anti linda ate ekyo kirala kyoyogera kuba ate nze goyogera nisemaka kati linda ko nkusomera olunyiriri nkulage mu byawandiikibwa olunyiriri luno luli mu kyamateeka ate chairman gwe balonze chairman ate yaleta zizinga amani onasi munasirika mukoyo kola tuve wano Nanti sirikako. Mulumba maliriza mulumba tuveho. Kati abugaba ameka. Obo yagadde twogere ku byabugaba. Mulumba soko malirize. Temunyingiza mu ntalo zammwe muleka abantu bagije. Lwaki omukisa guba bugagga? Kankusomere Bible otegeere. Ngero essule ejja kuba ya 10. Gwe nsooke nkukutule kubanga ebyawandikibwa byakugwa nkoto tobitegeera owakanira mu buwakani. Kati ngero essula ya 10 olunyirwa 22. Fabogera we batonga bali beeru wa yawandikibwa tubatereza. Bible egamba bweti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. So tagatta buyinike wamu nagwo kakati mwe bemwogera muli bweru wa byawandikibwa. Katonda omukisa gukufuula mugagga gwagukuwa gukuwa byonna ye bakoliso gwe mugambye kitaffe omuva byonna. Okay. Kati bwabeera kitaffe nga mwe muva byonna yalimu omukisa era yakuwa obugagga akati gwe bugane osobola okuba n'omukisa naye ng'oli munaku mwavu lunkupe yeeri enkota ng'ate olina omukisa gwa oyize eki kyenjiza olwaleero munze nze bwe mbanga nfuluma mu studio muno mala kuwuliriza omuteme wa Katonda mu kanisa wali mu church sola genda ngasuuliriza byayogera naye bw'aba ayogera Katonda okwo ate kakati ekigambo kizze mu kamwa ka Mulumba nikagamba Katonda affe ali omu kakati mwoyo ne mwana mubateekawa ekigambo ekyo nekikulu. Okay, a message endala evudde ezega nti Muhammad was a slave trader. Is it strange that he mistreated women like he did? Kati ng'oli omukyala yasula naye yogera mu Luganda message tutambulire wamu yasula agoli muyivu nedda tokkiriza bya kisiru kujja. Muhammad yali slave trader musuubuzi abaddu yanti yasubulanga nsoma message ati kansoke maleyo message kamsoke maleyo message sinze njisindise kansoke maleyo una kyakuwanda woza ye onotereza kinga tebamazina tewali buzibu ona asindise message mumutereze after nga message eweddeyo tasubulanga ko baddu uliriza Muhammad yali asubula baddu era tekyewuunyisa lwaki n'omukazi yamuwa ekidoli akitwaleyo nga bamaze emirimu gyabwe ekiro kyonna n'agamba uliriza tekyewuunyisa ati ne mu Buyisiraamu abakyala tebalina makulu hadi yatugamba okitegedde message olabisenga agijje mu mutwe gomanyi bwemba njijje mu mutwe olabikanga agisoma ogijje mu mutwe bwemba njijje mu mutwe oyagala kuliriza ebibuuzo katufulume obujulizo obufuni ona asinze message n'akulaga nti Muhammad yali slave trader. Is it strange that he mistreated women like he did to Charlo? Also remember women mean nothing in Islam. Kana tajir yali musubuzi musubuzi kana tajir nyini yali ngakola ekyo yaruhu ate yali mulunzi
ekibuzo bwakibuulizza abuuzizza ekibuzo ekifu kati mumutereze ebibuzo bya bukyali ebyo tetubyagala ekibuzo kiba kifu ate okuyisa obubi abakyala ate okuyisa obubi abakyala ate okutyoboola abakyala ate okutyoboola abakyala yabayisa bulungi nnyo nga bawe ebidoli batwaleyo kale tujja tandikira awo sande jja